Olivia Lutaya aleteddwa mu kooti eyekanyanya. Kino kiri automatic nti agenda kuteekebwako misango gya unlawful drilling. Naye nga ffenna tukimanyi Olivia Lutaya we bakubira parade eyo teyaliiwo. Bamulese mu kooti ekanyanya. Mukazi wattu agambye nti nkomyewo. Tugenda beera nga tubiraba. Tugenda beera nga tubigoberera. Ogenda beera nga obitegeera. Mu ngeri emu baganda baffe abalala era olunaku olwaleero batwaliddwa mu kooti embalala. N'ebiri tugenda beera nga tubikuwa osobole okubeera nga obitegeera. So nga ate ababbi b'amabaati oba ababba amabaati g'abanaku Karamoja bo munnange DPP omusango gwabwe agugyemu enta. Abaana abatalina misango basibwa, ababbi bayinaayina. Tugenda beera nga nabyo tubigoberera. Olunaku olwaleero Bobi Wine ng'asinziira ku radio gy'abaddeko agenze mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ffe tetulina ffujjo, niye ab'ebyokwerinda ne gavumenti eno be batukolako effujjo. Kino kituufu oba si kituufu? Ndowoozayo mu comment section. Ebipande bya Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna Mwami Museveni wagenda atuuka mu kiro bitimbulwa. Nawo tugenda beera nga tutuukawo babijjawo. So nga ate tulabye emivuyo olwaleero egigenze gikolebwa ku kkubo ab'ebyokwerinda abatambula ne Kyagulanyi. Tugenda kuwa clip ku clip, katambi ku katambi, effujjo lye bagenze bakola wakati nga Bobi Wine ayolekera okuyega abantu. Tugenda beera nga byonna tubikuwa. General Raiso avuddeyo n'agamba nti Mwami Museveni mu myaka 4 ge yakabeera nga afugidde eggwanga lino kyannaku nti abantu abazze omuvuganya bafaanana nga Kyagulanyi. Ekitegeeza nti ye kyategeeza nti myaka 4 eggwanga teririnawo muntu wa muzinzi ddala agwanidde kuddira Mwami Museveni mu bigere okusinziira ku ntegeera ye. Era okkirize nti obukadde magezi nekyoba teweerabira kimu ti n'abasiru bakula oba bakaddiwa. Mu ngeri emu tugenda kutunuulira omukulu amanyiddwa nga Mugisha Muntu gy'atambulidde. Emmotoka ziremereddwa okutambula olw'amakubo amabi. Ayina by'ayogedde. Tugenda beera nga tubitunuulira. Mukasambidde afaananidde ddala ekyeneena era bano Mukama mulungi Bobi Wine yebale bedistancingako n'abavaako. Wuuyo bagamba ba NRM wansi ayambadde green agamba nti wano ku mutwe bagenda kuwagira Museveni naye batuuka ku kitundu ye waava bawagire DP yo wa DP. Otegedde abo beba opposition abali ku side zeyo. Tugenda tunuulira ku Mbega agambibwa okubeera Mbega wa police. Abaana gwe batunuza mu kamera ne yeebuzaabuza. Tugenda tunuulira emboozi ye abaana bamuguddeko olutalo era nga akwatiddwa lubona. So nga ate Dr. Shamim Nambasa ayongedde okwoleka amagezi era tugenda mugobereza General Raiso tutunuulire endaba ya General Raiso
nendaba ya Dr. Shamim ku bonna bwe bakuwa ani goyinza okubalamu okutegeera ku bombiriri nze simanyi kujjako gwogenda kulaba video gimpeere like gintereke ekigalo mukwano gwange katukole bwe tuti tujje twogere ebigambo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kiriza nsooke nkubuuzeeko gyonna gy'osinzidde okubeera ng'ogoberera omukutu guno webale nnyo webalire ddala. Twapatana gwa kubaweereza naddala ebyo bye tulowooza nti bibiba binywedde mu binnewaabyo akendo oba olyawo n'okubeera nga bye tulowooza nti bye weetaaga era tulondobamu ebyo byokka ebyenkizo ebikulu bye tusobola okubeera nga tuleeta. Katutandikirewo video gimpeere like. Buli wagiwa like oba owadde omukisa omuntu omulala okugiraba kubanga YouTube egiwa recommendation netuuka information ku bantu abalala. Teweerabira kusubscribinga tutandise n'Olivia Lutaaya. Olivia Lutaaya nakutegeezaako mu video yaffe nti twabadde tufunye amawulire nti oba mbu avugiddwa n'aleetebwa e Kampala. Then obudde buno Olivia Lutaaya bamulese mu kooti e Kanyanya. Mu kooti e Kanyanya yewa yeno gye bagguliddewo kati nti buli gwe bavunaana simanya anolofulu drilling wakola dduyiro amenya amateeka lererererere n'ebirala bingi babaleeta eno. Ekitegeeza nti noono bagenda mugatta ku fayiro okuli Alex Waiso Mufumbiro n'abalala. Tusooke tuwuliriza Olivia Lutaaya mukazi wattu Kanyabo then tujje nkulambululire. Margaret yani? Margaret. Olivia Lutaaya azeeyo mitayimbwa nate tetumanyi Mukama Katonda agenda musumulula ddi okusinziira ku byennyinza okuwaako. Olivia Lutaaya aleeteddwa mu kooti ey'e Kanyanya. Tetunnaba kumanya biki ebivuddeyo mu kooti ey'e Kanyanya oluvannyuma lw'okukwatibwa wiiki ewedde nga embalala sayidi zeeyo bwe baali bava ku campaign n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku Kyagulanyi abantu abasukka mu 9 be baakwatibwa nga kwe kuli n'abakuumi be ne Olivia Lutaaya. Then aleeteddwa mukazi wattu nga bw'omulaba awo. Naye abamanyi Olivia Lutaaya oba bamusemberedde. Olivia Lutaaya anyiiga n'ekikazi kyattu kyo buli budde kibeerako ne simayiro ne mu bizibu. So anyiiga bw'anyiiga akaaba bukaabi. Naye Mukama asaasire. Kakati era eyo ng'omaze okubeera nga okitegeera Olivia Lutaaya gy'ali ate waliwo endala gye tutegedde okusinziira ku bakulu mu kibiina kya NUP. Ayogerera ekibiina Joel Ssenyonyi ne Ssaabawandiisi David Lewis Rubongoya
bafulumiza listi eyo gyolengera ku screen yo gemanya ag'abantu abatwaliddwa olwaleero era nga bagamba nti several of our comrades abakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka embalala bano balabiseeko mu maaso g'omulamuzi mu kooti embalala era nga bano batwaliddwa ekisinga okubeera fane balabiseeko bannamateeka babadde luddawa. Yes, balabise mu kooti nessira we batugambira nti bannamateeka babaddewo so bafulumiza amannya gego golengera ku screen ojja nawe kunyambako osome Namazzi Ajala, Elias Posh oba Pash Naira n'amalala mangi kati gega amanya g'abaganda baffe alimpa Ameri n'ebirala abo bo balabiseeko olwaleero tugenda kwongera okumanya biki ebibadde mu kooti eno ey'embalala biki ebibadde mu kooti ey'embalala so nabitujja bbanga tubibategeeza okusinziira ku binaavaayo twagadde mubeere updated n'okumanya kiki ekigenda mu maaso byebyo then ekikwasa nnaku kyekinaate bakutte abaana bano babataddeko emisango emijweteke naye nga ababbi abaddala ate nga be basinga n'okufuna ssente mu gavumenti batuuka ne ku level ebba just obubaati bw'abannaku ab'ekkalamojja bo DPP abaggyeko emisango ne tebasibwangako babadde nga balya butaala babaggyeko emisango nga bw'olengera awo DPP drops Mabati theft charges against Lugolobya Amonga Anita n'ebirala abagabba mu bamanyi bangi Minister Prime Minister Robina Nabanja, Speaker of Parliament Anita Amongo, Finance Minister Matia Kaseja, Amos Rugorobi, bangi kumpi cabinet ya Mwami Museveni yonna yarabikira mu skande eno tebaba siba ba Agnes Nandutu kakati emisango egyo DPP alabye nga tegina makulu agijjemu enta DPP agamba bino tebina makulu tusuule eri Gasiya naye abaana b'abantu basibwa nga tebalina na misango babalanga okuwagira ayagala okukyusa obukulembeze awe tuli yensi yaffe bwe bakugamba nti edda kyennyuma oli ayinza okuga nga ne wali bataddewo ekizimbe ekipya ogamba otya nti ensi edda mabega bw'obanga omanye ekyo kye kitegeeza Katonda akusaasire baani abakola effujjo njaga otuwe katambi ka Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abaddeko ku radio amateeka wegali naye tegagobererwa amateeka abalina okukuuma amateeka tebe bamenya amateeka omulimu gwa police is to keep law and order to protect and serve people and their property naye tebakola kintu ekyo ate abapoliisi bamenya amateeka for example abasirikale abayambala t-shirt za yellow abamu bagenze ba profiling abamanyi abamu ba SFC abamu ba UPDF then abalala bagunzi bosi basirikale bajja okutwatakinga nga bakumibwa police ngekiraba everything was on camera mwena mwabiraba mawulire naye ate ekiro police neja ne raidinga fe ba victim beba attackinze ate ne basiba abantu bafe ekyo no kibagarukamu bakikola tuli kuza bwizibwera ne yesterday nyo mwibazo bakoma ebyoma byetu ebikutugambira
without any quotation of the law. Era bwena tusewo ne baswala nga kamera zibalaba. So obumenyi bw'amateeka bukolebwa abo abalina okuuma amateeka. Gavumenti ya Uganda yeragira polisi emenya amateeka. Kye tujja okukola is basically kufollowing amateeka naye okugoberera aga amateeka tulina ku empowering abantu. Mbadde nga nkyogera ebiseera bingi nti abakulembeze bonna tebakulembera tebakola birungi nti bayina emitima emirungi. Bakola ebirungi kubanga population eri empowered. Population tesobola kujogebwa. Era nkakasa obusajja kibona n'obutukuma bubutukuma okuba nti tebatuhacking abantu batusupportinga era abantu nabo basobola okureactinga. N'ekirala kyenjagala okwogerako ye issue ya common good. Okay, bye bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP era gwe bagenze banogolako abantu be bonna. Kyosobola okulowooza nti ekigendererwa ekikusika ekiri emabega kwe kumuleka nga ali bwereere, kwe kumuleka nga talina muntu yenna we tutuukira nga tutuuse mu kaseera ak'okusuula akalulu. Osobola okirowoozako nti ekigendererwa gwe ate bwe kitaba kyo be bakwata babakwatira ki? Gwe njagala ombuulire, genda mu comment section ombuulire musango ki gwe gwolowooza era gwolaba ogwina okuteebwa kuba n'abaana nga tonnaba natuuka ku musango. Mbuulire ensonga lwaki baba bakwatibwa. Emirundi mingi muwulidde abantu nga bakwatibwa mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo mbu baayuziza ebipande bya Mwami Museveni. Naye tutunudde ku kyabadde embaalo olunaku olwajjo era nabigambyeko eggulo nti Mbale yabadde ejjudde ebipande bya NUP ebya Kyagulanyi. Naye Mwami Museveni nga yeetegekerera eggulo genda tebakomye ku kyakusomba bwana bw'amasomero. Naye ekiro waabaddewo ebigwagwa ebyagenze bitimbula ebipande bya NUP mu Mbale era byonna ne babimalawo. Njagala otuwe katambi ako. Muzimu ku ssente eziba zitunuuliddwa okutambuza obulungi campaign zensimbi ez'okkuba posters ezo za bbeeyi. Ne bw'otunuulira mu katambi ako olaba ebivubuka era bw'oba weekenneenyiza osobola n'okulaba nti kuliko omusirikale ayambadde ng'owa poliisi. Osobola okwekkaanya ng'obalaba nti bali mu ngoye za yero kabonero ka NRM. Bw'obanga weetegereza emabega wali osobola okulaba oyo omulengero oyo. Bw'obanga ozzeeko emabega wali osobola okulaba nti waliwo emmotoka ebadde etambula mu kkubo naye ng'etambula kasoobo. Emmotoka eyo yabadde ku bino ebivubuka. Era jjukira baleeta ebipande bya Mwami Museveni. We bajja ekipande nga batuuzeyo kya Mwami Museveni bye bajjawo byo babiteekawa kitegeeza bidda mu mmotoka wali. Bye bateekawo byo babijjawa biva mu mmotoka nga bijja ku miti. So kati ly'eggwanga naye nga mu bitundu ebyenjawulo bazze bakugamba bakwata abajja batimbula ebipande bya Mwami Museveni. Saagala gamba nti bano banaakwatibwa kozi teryasobola bakwata. Kye bakolawo kikyamu mu mateeka. Ne ku gavumenti enfu
kituufu. Njagala tuveewo then tweyongereyo. Bwe tubanga tweyongeddeyo, njagala tulaba akatambi ka Bobi Wine. Bobi Wine alina ekintu kyakoze leero. Bwe yavudde gye yavudde, jo yavuze n'abala nti enkya nina program ku radio nyinza kukola ntya, n'asuula kumpi opposite ne radio. Mu kusula kumpi ne radio ng'asala busazi kkubo, yakitegedde nti ketuzze n'abantu ekiro ne basula wano ne ku makya bajja kubeera bangi, tuyinza kukola tutya okuteekawo ku mbeera nja kutambuza bigere. Katogamba otya omusajja nti ngenda sala kkubo na mmotoka? Tekisoboka. Ngenda kusala kkubo na mmotoka nga tekisoboka. Yakedde ku makya n'atambula, namungi w'omuntu n'amanya nti olwedde waliwo abaasuzeewo ne bamanya nti omukulu waali ne bamulinda ebweru. Bw'avudde mu radio awo olengera awadde afulumye radio nga tekimwetaagisa kuyita mmotoka ate n'ebuuka kkubo ng'alina kusala na bigere. Of course mu kusala n'ebigere ensi n'ensi eba erina okumutambulirako. Ab'ebyokwerinda beebulungulidde radio batose ekiseera nga tebalina kyakikolera ne baleka omusajja atambula addeyo ku woteeri, kyokka nga ate alina okutambula ddemu afulume. Kakati ebintu biba bya kibbuli, oyina bireetamu magezi. Oyo ye Kyagulanyi. Mutuweeko. Okuva ku radio paka we yasuze yatambuzaawo bigere, era ne kati atambuzaawo ebigere addeyo wano mu kibuga e Kabale. Kibuga kifunda nnyo era watono nnyo, naye ageze ofuluma nga wabweru yonna bamulindiridde, saako ne mukiibi naye ng'amulindiridde. Wano wabadde kumpi newe twasuze nga otambulawo butambuzi okutuuka ku radio ekigera. So kati oluvuddeyo bonna kati radio nkalu oba ne purezidenti avuddeyo nze simanyi, naye kyesobola okuwa update nti kati radio nkalu bonna bavuddeyo. Jjukira bano babagambye tebagoberera Kyagulanyi. Ekyo basobodde oteekawo kikonferensi nebagamba ne babagaliza ekisaawe, naye kati leero tewali kiriyo. Ogenda wulira Kabale. Kakujjako ku president katono nkulaga ekiri mu kkubo nti abantu bonna mu kibuga bawulidde abadde bawuliriza radio. Within a second tetumanyi ezigudde. Alabudde omusajja atambuza bigere nga walayi poliisi terina kyegenda mugamba olwedde namungi w'omuntu ayiise. Then okuvaawo ayolekedde gy'abadde agenda. Mu kwolekera gy'abadde agenda, poliisi ezzenga evuga bubi. Kimuwaliriza okuyimirira n'abagamba mwe basajja mutugamba tubeere mu layini mwe muvuga biki? Kakati ebintu we bituuse, Bobi Wine yasomesa poliisi amateeka g'oku kkubo. Kakati ebintu bikyuse. Omukulembeze akoze nga mukulembeze n'aduumira abakozi be. Mumuvuga biki? Either mudde mabega oba mugende mu maaso. Bagaase bo tuwulidde katusooke mu maaso. Soko otuwa katambi ako. Uganda Police, Uganda Police, President wano kusaidi. Yatenga wa polisi. Kacho bugabubi. You want to blame us for accidents after. Mugambe tabu gabubi abugire mulaini emu. He's an officer of the law. Ajakuleta accident. Tetwagala kufuna accident. Yes. Either bere maso oba bere mabega. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you very much, officer. Bagaye kijja kutuuka kati omuntu wa bulijjo yawabula poliisi. Kwegamba bo kubeera abasirikale baabivaako. Muntu wa bulijjo kati yalina okuvaayo abawabula ekiki kye balina okukola. Nti enfuga gye bavuga mu nkulu ya Bakama gye wagambako eyalayini ebbiri. Bakama bafa ate bo gye bakola abasirikale ba poliisi.
munange president ng'omukulembeze awaliriziddwa n'agiyimiriza kabangali ya poliisi ye muyiseko n'abagamba muvuga bubi mugoberere amateeka nga bwe galina okubeera. Kakati awo we tutuuse wakati nga akatemerero keeyongerayo abasajja tebakomyawo bablokinze ekkubo mu kublokinga ekkubo nga baagala okutemako zi bodaboda ezibadde ziwerekera omukulembeze ne wano agambye musaaga era kasita bagezezzaako okublokinga piki naye n'agisimba mu kkubo wakati n'abagamba bano abaana bwe baba tebayitawo nange sigenda. Poliisi erabiddwako ng'emwegayirira ne mugamba genda mukama waffe genda, agambye abaana mubaleke bagende era ofiisa nadde emabega n'alagira piki zigende omukulu n'alyoka asimbula. Tuweeka akatambi ako. Ate era mubayimiriza okugoberera bwe baba baziridde ne batakola bakoze olodi bulaka wano. Ekigendera kyabwe kibadde kya kubulookinga baboda baleme kuyitawo. Pulezidenti asoose kudda bali n'agamba abaana bamala kuyitawo. Lwaki mubagaana okutuwerekera? Byonna bifa butaka, biibi zonna ze bazibakola zifa butaka. Mubawadde ssente biganye, kati mutandise bateekako foosi temugendayo mukome wano temumugoberera. Byebyo ebiriwo. Byebyo ebiriwo okugambya abasajja bano okutya kw'abasukubu. Ne wano nawo ayiseewo naye na kibuli ng'olwedde poliisi kyekola kikyamu neera abayiseeko tebayivuze katemerero kawanvu era poliisi neddamu ebintu bye bimu. Kati wano ate wo akozewo ka stop over poliisi neeyagala okuteekawo embeera negweraba akamotoka ka poliisi engeri gye kajjuddemu baga temuvuga kabindo naye balengere n'okussa tebassa benyize mu kamotoka wano omukulembeze abagambye mbutuufu mutunyigiriza nnyo naye katubasonyiye katuweeko naye tukusonyiye naye baliwo okukyankalanya. Officer, you should be ashamed of yourself. You're supposed to be an officer of the law. Naye tukusonyiye mumugambe tumusonyiye mugambe bayi mukubire bayi kati nk'okumulabareeba ati era mujja balabanga badduse temubatya bannange eno Uganda yammwe ndowooza mulaba poliisi egezaako okukyankalanya naye mwe musinga amaanyi agana maanyi g'abantu tikwe wamamaama balamuseeyo kake. Okay. Ye poliisi n'ebikolwa byayo. Just update entonotono gye njagala okutuusaako ku musango oba ku kooti ebiva mu kooti e Kanyanya ku nsonga z'Olivia Lutaaya. Mukadde kano nga tukyakola emboozi eno tumaze okuba nga tubaako kye tufuna ekiva mu kooti e Kanyanya. Kooti egamba nti Olivia Lutaaya ne banne babba essimu ebyessimu bizzeemu ng'e Masaka bagamba mbu babba essimu babba essimu mmale okwekenneenya wano Olivia Lutaaya mu kooti ey'e Kanyanya bo babiri ne Maria Trace bano bagambye mbu babba essimu ewa Emubende. Babba essimu Emubende. Maria Trace nga bw'obalengeraawo ne Olivia Lutaaya mbu babba essimu. Ebintu by'ensi bino bizibu nnyo. Kati gwe musango guba bataddeko babba essimu. Kaki ekibatwazizza e Kanyanya gye batwala bagundi babatutte Mubende gye baddiza omusango
mbu gye baddiza omusango kati gye babavuze babatwala. Njagala kufuna ano mbutufu bino bisesanga era we bawandiise. Government Magistrate Court in Mubende and remanded to Kawere Government Prison on charges of stealing a phone during our president's campaign in Mubende. Banono basindikidwa mukomera e Kawere. Mu prison ye Kawere. Kati otagada kye nagambye bano bagenda babagabanya. Okulaba kino lwaki babagabanya okulaba nga ababakyalira kibeera kizibu. Kubanga olunaku lumu temugenda kuvuga gwe Rubongoyo oba Ssenyonyi ovuga ogende e Mubende e Kawere, ovuga ogende e Mbalala, ovuga ojje wano e Kanyanya, ovuga ogende buli omu bamuteeka wuwe kati bano babavuze bamujje wano e Kampala abadde Natete ku police station gye yamaze ekiro kiramba. So kakati bamuvuze omutwala e Kawere Mubende. So ye update yempya babbe simu nga bw'obalabaawo. Tracy Maria n'Olivia Lutaya tebatuwulidde ya bei ya sente mmeka. Bwe baba babbe essimu gwe bagibbako ensekale egimuwe bagambe sente tuzisonde tuzibawe bate abaana bwe kibanga kya ssimu just essimu ya mmeka kakadde ya bubiri oba ya busatu tesukka kubeera ya mitwalo aga 4 oba 3 ne kale ne bweba ya bukadde busatu mutugambe tugisasule muta abaana baffe tujja zesonda mutuzibawe. So fachi ekyo ekiriwo okusinziira ku Secretary General David Lewis Rubongoya era naye atugambye nti bano kibali mu kukola their intentions is to keep us busy. Okitegedde bagezaako kutufuula busy and train our little resources. Bagezaako tufuula busy n'okubeera nga n'ebyo ebitono bye tuyinawo bitugweko batubyemaleko. So byebyo ne kale muswaza kati bana abaana ekisooka baana bawala mu nsi abaana bawala be basinga okubeera n'opportunities ku bintu ebitono bwe bityo kubanga nze simu gye sisobola kukwata kyewuunyisa nsobola ogiyiriba ne njigulira girlfriend. Abasajja bwe mukola si bwe kiri nti Olivia Lutaya ne bwe yandiwadde yeetaaga simu kikaaki waliwo omusajja asobola ogigula ate ng'ayaayaana. Tracy baabo bawala banyirivu balungi ogamba otya nti yabba simu. Female adult, Ugandan, age 32 years, Uganda by tribe, businesswoman and a resident of Kanyoga, Namulongo, in Makinde Division, in Kampala District. Building contract with Section 45(1)B
of the Penal Code Act, Cap 128. The petitioners of this offense says that she will tie Olivia and others still at large on the 12th day of February 2025 at the National Unity Platform offices at Makere Kavule 1 in the Akamate Division in Kampala District without permission of the minister were present at a meeting or assembly of persons for training or drilling in the practice of military exercises, movements and evolutions. Free unlawful drilling contrary to section 45(2) of the Penal Code Act, Cap 128. Your pardon me on that. Is it true or is not true on count 1? On count 2. The Code Act, Cap 128. Retire Olympia and others still at large on the 12th day of February 2025 at the National Unity Platform offices at Makere Kavule 1 in the Akamate Division in Kampala District at a meeting or assembly held without permission of the minister were trained or drilled in the practice of military exercises, movements or evolution. Is it true or is not true? Sex in relation to uniforms, contrary to section 1521 of the Penal Code Act, Cap 128. Retire Olympia and others still at large on the 12th day of February 2025 at the National Unity Platform offices at Makere Kavule 1 again, Awembe Division in Kampala District, not being persons serving in the armed forces of Uganda or in a police post in Uganda or in any naval, military, air or police post or country of any other Commonwealth country without permission of a minister or a uniform or dress having the appearance of. Shame on you. So gegagaveyo katuddeyo tutunulire. Bwetuwanga tuvuddekaawo tukkirize tukulagera poliisi emivuyo gyebaddemu. Poliisi era eyongedde okubeera ng'ekola ebyekisiru. Bw'emaze okubeera nga ebrokinga, President n'agamba nti owaayi tubasonyiwe bonna beepise mu kamotoka, then bagenze ne wabeerawo okwogera. First Lady n'ayogera, soke tufune just ka stop over kano tweyongereyo. Abasirikale bayayana okulaba ku First Lady. Bakanyanya muliyo muguma esasimwe nabanjo mmotoka aha naleba bamama binenda bemerire hariya naenda kugamba nimwe omu Uganda ensya kumulaza mwirwariro muzakushagayo ababashaho bokubazalisa kumulaza mwirwariro mu Uganda ensya nimuzakushangayo emibazi kumulazara abana banyu mu Uganda ensya tubarafe muri kubazara nimwe tumurafe muri kuzara omu Uganda ensya nimuzakuzarira bitanda birungi nimuzakubona emibazi mirungi omu Uganda ensya kumurazare ba baby banyu waza kubateza immunization nimuzakushangayo emibazi mbwenu kumuleni mwende birungi mwana mwenda Uganda ensya akire karihiko mu January 2015 muterere umbrella ninjira mwagireba tikwe people power mama bari hariya people power Nechitemba ejimese ya polisi n'amahere mutatubonabonesa munonga beshijamwe mutatera munonga abokuba kiriyo mitwende pinda hinduka neza kubajuna nimwe nituiza kuongeza omushahara gwanyu kijja bongeza omushahara tebutukubanya omwana tulwanirira mwe
Museveni akadiye atebe tukyali bakijana namwe mukyali bakijana twagala uniform erongerewo ekitiibwa kale ne bwebawazi oda temutukuba nnyo mwana tuli bakyali bammwe mujja kutereza obulamu bwammwe kati katweyongere. Okay, kale naye gwe Bobi Wine kale kanveewo wano kakati baloya babaddewo omusango gwa Olivia Lutaya mujja tusonyiwa tubawa akasavu kanyama because tugoberera buli kimu ekigenda mu maaso ente twagala tukuleke mabega twagala buli kimu tukikuwe nga bwe kitambula kati bino bye bibadde mu kooti lawyer Sam Muyizi bane njagala twebaze Sam Muyizi oyo Sam Muyizi teyafuna kadi ya NUP naye entoba gyatoba mu misango oyinza okuloza yagifuna nti akyalina kyakakasa ye mukozi wa kibiina Rob ne Sam Muyizi babaddewo nga basomera abaana bano Tracy Maria n'Olivia Lutaya emisango gy'okubba essimu njagala tuwulire ebigambo byabwe. Olivia Lutaya bamugase balala bebateekako omusango gwa kukola dduyiro wabweru w'amateeka era omusango ogwo gubadde gukomawo okuwulirwa ennaku z'omwezi 18 okuwulira bbeeru y'abalala byetwatandiseeko mandatory bail ekyawuka ku Olivia Lutaya nti obuvune bwe bwonna bulabika bumujjudde ku mikono buli wamu ne ku mutwe twatandikidde wandegeya okutegeera nti nno bali mumujjako bujulizi obw'okulaga nti yali toca naye nga n'obulala bwerambika bwokka emikono gye bayamugirabye akulaga obuvune bwamutuusibwako yakwatibwa luli military court nti buno bukadde atulaze n'obupya netwerabiddeko ng'olaba nga akabonero k'okungulu katulaga ekirimu netulowooza nti obuteekwasa kintu kyonna tufune dokita wuwe tukakkiririzaamu asobole okutuwa lipooti gyetukkiririzaamu ennaku z'omwezi 18 ezinatuuka okusaba kooti kwegobye tukukkiriza ne tuyinza kukkiririzaamu kubanga mu mateeka omuntu alina eddembe okufuna omusawo alina ebbeetu eryo kooti lyemugjeeko tejja tugaana genda mu maaso nogenda n'obujulizi obwo bwe tulina n'ekyokuba nti nno bamusibye essaawa ezisukka mu 9 constitution zeeyogerako zandibadde 48 bamutambuza wano ne wali byemu ku ebyo tugenda okweyambisa ennaku z'omwezi 18 kuba ntumusaba ayindule akakalu ka kooti tulowoozezza nti olwaleero kibadde kya buli azaamaanyi agyali okutateekayo obujulizi obw'essimba ng'obwo ate naye nakkirizigana naffe n'atugamba nti akkiriza kubeera mu busibe paka nga 18 tunamusabira okwemera. Olivia Lutaya wakomawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini era akkiriziganyiza ne bannamateeka nti kiryoke kaŋŋende munda okutuuka nga 18 we munajja munsabire bail 18 ndowooza zennaku nga 7 mu maaso leero 11 zennaku nga 7 mu maaso kyetusaba bateebwe. Rope naye ayina byayogedde njagala tuwe ku leader of opposition. Victims linkeera ate ne babayoola victims linkeera ate ne babayoola kifo ky'okukwata bali abaali bakola effujjo babayodde abantu abasoba mu 10 babatutte ku police stations ez'enjawulo tetunnategeera baliwa kuba kakati n'essaawa 48 ezikiriza mu mateeka zayitawo dda naye kati owulira buwulizi nti Olivia kakati bamuleese kawempe abalala tetumanyiwa we bali ekyo kimenya amateeka omuntu w'omukwata. First of all, family ne balooya balina okutegeera mutaddewa embalala muze mutulaba nga tugendayo okuaccessinga abasibe bano nga batugamba nedda
temujja kubalabako ne balooya babagobye temujja bawa mmere kakati kikyotegeeza bw'obaga nti ogoberera amateeka abantu bano bakutte byekuusa obumenyi bw'amateeka kikakati tuyagala kugoberera amateeka so kikulaga nti bino byabufuzi era mulabye ne state attorney wano nga prosecutor agamba nti kakati ekibiina kya NUP omulamuzi okimanyi baagala kuwamba government to overthrow the government kandi webuuza ono state prosecutor lwaki tasigala ku mulimu simanya asubira kati bajja mwongerako ogwa RDC oba kisibitegeera kati agoyinze political completely yalinga olaba RDC ababaira ku zipano talk shows ngali awo aba NUP abatujju baagala kuwamba government naki lwaki tokola mulimu gwo anyway kitukulaga sookera ddala obutiitiizi naye tibino biri political nga buli omu bwabiraba naye ekyomukisa omulungi nti abantu bano bakimanyi tebalina musango era Olivia mulaba newankubadde alina ebisago naki mugumu Olivia si gwe gusoose okumukwata bamukutte emirundi mingi nga baagala ave mu bintu bino tebagezaako kukola okuli mobilizinga abantu bamukwate naki abantu batye naye Olivia olwava mukomera era nadda ku campaign trail kubanga amanyi tikyakola tekiina tteeka kimenya kyodolaba alemerako so anyway tukoberera ensonga zino era nga tuwagala gavumenti ewa accountability y'abantu bano tuyinza kubanga oga nti mumenya amateeka naye ate nga oli mukutambulira mu kumenya amateeka bannakenya babiri bakabata naye bamaze ennaku 38 nga bali mu nkomyo Museveni yagambye nti babadde mu fridge kitegeeza tokya kyema nga muzibulira zi basement n'ebirala naye gavumenti yajja mu kooti neegaana tetubamanyi polisi n'amagye ne babeegaana naye ate nga be babalina kati kikulaga gavumenti entiitiizi emmenyi y'amateeka era tukyabanja n'abalala John Bosco Kibalama Nabajja yagamba oyo gavumenti yamukwata n'abalala kyeyolese mu luwaatu nti abantu bano gavumenti of course emanyi wawe bali tubanja abantu bano naye nga bwe tubabanja tugaba Bannayuganda tukyuse embeera eno okulaba nti ba Dr. Besigye ba Kirewo Kivumbi ba Eddie Mutwe ba Machete ba Olivia kati n'abalala ba John Bosco Kibalama okulabika obulemezi bwina kukyuka of course fe twagala kikola mirembe singa bo bayingira okulembeze kale nkugambyeko emabega nti ebimu ku biruubirirwa by'abakulu kwe kutwaliriza akadde kuba bakimanyi tuli mu kiseera kya kalulu ate abakulu mu NUP bagenda kubeera much concerned ku baana bano kati batandise obbagabanya waliwo ate eddakiika eno okuli Nakimuli Tracy ne Kibirige Ezra bano bavugiddwa okuva ekiruhura era ku saa 8 zennyini batuusiddwa Nateete ku poliisi olaba nti bali mu kubeera nga babagabanya so feera akadde kano ge gakatuuka kino bali mu kubeera jjukira kati rope abadde Olivia Lutaaya bamusindise mu bende kakati ng'okyali awo Nakimuli Tracy ne Kibirige ate bo babaleese Nateete Karola ndino baagala abantu jjukira rope alina kubeera mu campaign naye ne kati ali mu kwetooloolerawo ku baana kino bakikola kagenderere yensonga lwaki babakwata lumu ne buli omu baagala mumuteeka side wuwe anyway tugenda beera nga byonna tubigoberera tukuwadde kasavu kanyama so that osobola okutegeera biki ebigenda mu maaso dhani okudda nituga tujja kudda tugikole lumu katugiteeke wamu osobola okubeera nga nayo ogimanya nga bwe kiri tweyongereyo ndowooza n'emboozi nga bwe badde etambula now tuvudde wali ku poliisi bye badde ekola then ne tuwolekera Bobi Wine alina obubaka bwawadde ku radio obulala bwe nandyagadde tulabe nabo nga bwekuusa kuba ebyokwerinda ne gavumenti okutwaliza awamu ekyo kyolengera kyabaddewo olunaku lwajjo we babadde baagala okuwambe ebyuma bye
In fact ebyuma ebyo abantu berukiga bekabale be babimuwadde bamiga president fe tulina ebyuma bibyo genda okozese ate babadde bakabimu abasajja ne basalako emmotoka naye tugirabire ddala tugijjewo tugende buterevu mu katambi ka radio. President abuuza machine ze bakutte zaaki buno budduka ababadde bazikutte ate badduka ababadde bazikutte ate badduka abasirikale ababadde bazikutte ate badduka emizindalo babadde bagikutte emizindalo babadde bagikutte abasirikale nga bajenfuze impunity eri wano president agikyusizza Kabangali egezaako okulwana giremesa okgenda Kabangali ya police egezaako giremesa okweyongerayo katulabe gye gunaggwera emmotoka ekigikwasa kyekyaki Kabangali edduse abasirikale bano Kabangali ya police edduse emisinde badde egikutte we balabye tubalese mabega His Excellency the Robert Kyagulanyi Ssentamu unstoppable. Amateeka wegali naye tegagobererwa amateeka abalina okukuuma amateeka tebe bamenya amateeka. Omulimu gwa police is to keep law and order, to protect and serve people and their property. Nete bakola kintu ekyo ate abapoliisi bamenya amateeka. For example, abasirikale abayambala t-shirt za yellow abamu bagenze ba profiling abamanyi abamu ba SFC abamu ba UPDF then abalala bagunzi bosi basirikale bajja okutwatakinga nga bakumi bwa police ngekiraba everything was on camera mwena mwabiraba mawulire naye ate ekiro police yajja ne raiding fe ba victim beba attackinze ate ne basiba abantu bafe ekyo no kibagarukamu bakikola tuli kuza bwizibwera ne yesterday nyo mwibazo bakoma ebyoma byetu ebikutugambira without any quotation of the law era bwe natusewo ne baswala nga kamera zibalaba. So obumenyi bwa amateeka bukolebwa abo abalina okukuuma amateeka. Gavumenti ya Uganda yeragira polisi emenya amateeka. Kyetujja okukola is basically kufollowing amateeka naye okugoberera amateeka tulina ku empowering abantu. Mbadde nga nkyogerako ebiseera bingi nti abakulembeze bonna tebakulembera tebakola birungi nti balina emitima emirungi.
linungi nnyo. Olunaku olwaleero ffe tugenda kwogeramu ne High Command. High Command eno bano be bamu ku bo boolaba wano. Era ye meeting gye tugendamu kati. Tugenda kuggulawo campaign zaffe ku Lwokuna e Kanyogoga. Twagala tugenda okuvaawo ng'abatwesimbyeko bonna bannyogoze. Kyova olaba nti twaggulidde waawe Kanyogoga. Tugenda kubanyogoza. Omanyi babadde beetendatenda. Olaba ng'ekikere kyetenda okubuuka. Omanya tekinnalaba ku ndogoyi. Kaakati bagenda kulaba endogoyi. Tonga ya NRM waggulu wansi ate DP kijja kitya. Bannabuweekulabo ebyo ebibiina baabivuddeko. Balonda asobola. Kuba president abasingira ddala obungi asobola bamanyi President Museveni. Nange ate gwe mpagira gwe ngenda okulonda. Kati ate ku bubaka bwa parliament bo tebaagala kuwuliriza kabonero konna. Baagala kankumbi. Kubanga bakimanyi kwenzijidde. Ebya tractor ngenda zibawanga ntandise kuweereza. Naye kati tusookera ku nkumbi. Kuba nazo twasanze tewali. N'olwekyo wano ebuweekula beddiza obuyinza bw'okwesalirawo ani anaabakulembera. Nga tebalonda bubonero naye nga balonda omuntu nga bamwetegereza ddala basooka ne bakajjawo balaba akali emabega. Bwe bamala omulaba nga asobola nga bamulonda. So kyova olaba ffe ku bubaka bwa palamenti tugenda kuwangula. Yoyo. Negwe DP ekyaliwo. Newunya omuntu gwali eyo ng'osobola ositula akalulu kawa omuntu yenna ali ku kaadi ya DP. Kubanga oba okawadde direct NRM. Era bw'oganze ngenda kulonda wa DP nesaagala NRM, you stupid. Omuntu yenna agenda ositula akaluluke. Okawa omuntu yenna owa Democratic Front owa Mpuuga DF. Ngoga toyagala NRM naye ogenda kawa wa DF, you stupid. Simu bubi ate si kyetonda. Nkwata bulungi. Bwoga toyagala NRM. Akaluluko ogenda kawa wa DF. Toyina magezi. In fact totegeera. Bwoba ogenda kulonda wa DP. Yenna wa DP ajidde ku nkumbi. Nengo gamba tosobola kuwa kaluluko NRM. Era nawe totegeera. N'ebibiina ebirala ng'oggyeko NUP. Tuveewo. General Naraiso ye yeewuunya. Agamba nti Mwami Museveni myaka 4 gy'amaze mu buyinza. Yeewuunya nti ddala mu myaka 4 bano be bazze okumuvuganya bano bakyagulanyi. Tuwe General Naraiso. Then tugenda mubuulizaana ebibuuzo Naraiso. Nga muntu omu yakulembera. After 40 years, omanyi kati ebyo babimanyira bubi. Waliwo 40 years nga abantu toyina kyobakoledde. Neno obeerawo ne 40 years nga olina kyokoze. Nga abantu bagamba wange katugira tutambulako noono. Then nabana abajja okwesimba. Abagala okumujja mu ntebe. Kwegamba nakyo kyannaku nnyo after 40 years nga bavuddeyo okumuvuganya beebo. Si kitegedde afande. Nti kyannaku nnyo nti kyannaku nnyo nti e Uganda emyaka 4 nga abantu bagamba President Museveni aluddeko. Naye abantu ne batuula ne banoonya abanamujjako. Ne banoonya abanamujjako. Ne baleeta bano omusanvu. Funny. Abadde tayogera na ku musanvu. Abadde ayogera ku Kyagulanyi. Ne balondamu ono. Okitegeera naye njagala okwata obulamu bwa Bobi Wine nga tannaba kujja mu byabufuzi mu 2 kale tubale 2016. Okwate n'obulamu bwa Mwami Museveni obw'emabega nga tannaba kujja mu bufuzi buno. Okompeyalinge olabe ku Museveni ne Bobi Wine ani gwandyesiza okuwa eggwanga. Ani gwandyesiza okuwa eggwanga. N'ekisinga okwasa ennaku General Naraiso yayimirira emabega w'akavubuka akaaliyo ebiseera ebyo ka Museveni emabega eyo. Deero bakuze bakaddiye bakonkalinze bafuuse bannampulira zibi alabira ddala abasigadde tebasobola. Ye General Naraiso
kyova nze nnenya omuntu aga obukadde magezi. My friend, gwe bagambye abasiru bafiira mu mbuto. Eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba otegeera bulungi. Eryange teriraba. Oba mutabani wange gw'omuyambako okufuluma. Akale ng'ongamba nti nno eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Ng'oyimirira ong'ongamba General Nareiso alaba bulungi. Museveni singa akeera n'afa, Nareiso naye afa. Obaga mama jabo Museveni otukubye omuggo k'ofudde ffe tuzzeewa. NUP bw'eba esobola okufulumya abaana abafaanana nga Dr. Sumaiya. Bwebanga Makerere University esobola okwesiga omwana omuto akulembere n'abasajja abazeeyuse. Kuba Makerere bw'oyogera ku Makerere yetwala university mu ggwanga lyonna. Era guild president we Makerere aba munene okusinga guild yenna. Oba okitegeera. Kakati njagala gwatulaba onkompe yalingire. Munsonyi okozesa kino. Amagezi sijja gamba okutegeera mba ntutte wala. Amagezi ga General Nareiso n'amagezi aga Dr. Shamim omwana omuteeyo akajja mu NUP eyakulemberako abayize Makerere. Shamim ayina bibiri. Kati ekimu ku ebyo akisinga General Nareiso. Shamim mugezi ne General Nareiso mugezi. Kati gwe teeka amagezi gaabwe ku minzaani ani asinga? Kiki Shamim kyendaba kyasinga ategeera nnyo. Ekyo kyakimusingira ddala. Si mu bubi. Tuwa omukyalo oyo. A widely visible youth leader and health professional. She says she wants to bring fresh leadership to local government. We'll ask her to explain how. Dr. Nambasa, many thanks for joining us tonight. Thank you so much, Canary. Thank you for having me, and good evening to all the viewers. At some point, you led a large politically active university body at Makerere University, yes. And you were also the first ever flag bearer for National Unity Platform. Now you're seeking for a local government office. What specific management experience and systems from your time as Guild President qualify you for this seat? Thank you so much, Canary, once again for having me here on NBS, and good evening to all the viewers. I'm Dr. Shamim Nambasa, a member of the National Unity Platform and aspiring woman Lord Councillor for Woman Councillor Kawempe South, and also a former Guild President at Makerere University 2021 to 2022. So when you ask me what management skills or what special systems have I been through for me to qualify to run for Councillor, I would like to first and foremost inform you that at Makerere University, I was leading over 25,000 students who are from different walks of life. You know, we have from different colleges, over 10 colleges, and I had the highest number of votes there. I had over 5,000 plus votes. So for me, I think it's an experience, first and foremost, that does give me a chance to experience leadership at a high level, because if you've had people say Makerere is Uganda summarized, so every now and then we have different challenges that students are going through that we must address, either with discussions or with violence, but we must do what has to be done. With discussion of that. Whatever it takes. So I have had that experience, and I believe it is enough for me to be able to take up that LC5 councillor seat. Kawempe South is faced with a number of issues, road issues, infrastructure, drainage issues, garbage collection, health access. Yeah. But I believe that if we do have a council where we have different leaders that are concerned about, you know, the systems that we have, about the conditions in Kampala. For example, if you look at Kawempe South, among the biggest issues we face is the issue of drainage systems. We saw recently in Kampala, for example, in the city center, traders were affected by floods, and I want to sympathize with them. But you see, for us in Boise, it is a daily story. It's not just a one time that everyone is going to get surprised. I think people have now gotten used to it, that they no longer even have to talk about it. Right. It has become a song. So for me, I believe that first and foremost, when it comes to drainage systems, is we have the Kampala master plan, the Kampala drainage master plan that was tabled before, but because there was no funding, we have not seen anything being done. All we've seen is actually more drainage channels
channels being given out to the likes of HAM for them to do whatever it is that they're doing. So I believe that first and foremost, when it comes to drainage systems, it's time we moved away from directives, because we saw Mr. Mseven giving a directive, and I don't even know what he studied. He's not even an engineer, but he woke up and said, the plan looked nice for me, let them go ahead and have such things. So it's important that we follow the law. If we're looking at physical planning, that people follow what has to be done for us to have these drainage systems. Right, Dr. Nambasa, look, you talk about funding, and prompts me to ask this question. When you look at Kawempe, you know, it does collect revenue, but yes, there is no equal measure when it comes to revenue collection and the revenue repurposed. Yeah. How would you make sure that there is enough revenue collected, but also when it comes to repurposing it, that residents are able to track funds and projects? Yes. First and foremost, it's important that people understand what contribution, for example, Kampala alone, not even just Kawempe South alone, or even Kampala metropolitan area contributes to our revenue in the country, that about 65% of domestic revenue in Uganda does come from Kampala metropolitan area. So, but then how much of it comes back to the people? Because for me, if we've had conversations around regional development, we hold a belief that let people collect taxes, but then compared to the percentage that you contribute, let that be given back to those very people. So for me, I think first and foremost, it's the fact that we have to give conducive environments for our people to work, that it is unfair for us to go back to traders in Kampala and start to demand them to give us taxes, yet we can't even give them conducive working environments. So it is a multidimensional space where we have to first give back to them, first ensure that the conditions in which they are working are actually good enough. We have seen issues of licensing where people pay for their taxes or licenses based on the zones where they work. But I want for us to have conversations where people will pay taxes based on how much income or how much money is in that particular business. Right. So, but then also seeing that this money does go back to the people. Then awe njagala okubuuliza ekibuuzo. Osobola okumpeyalinga narration oyo omwana? Tukirekawo. Kale, Bobi Wine ng'atambula, of course tukimanyi nti gavumenti eno etadde ssente mpitirivu nnyo mu byokwerinda. Mu byo nga mwe muli abakesa ab'enjawulo, bambega ab'enjawulo. Omwami oyo abaana batugambye tumutunda trendingeko. Kale nno twandimusanzeewa. Abaana bamwekengedde era ne bakakasa ne bagamba ono mbega awedde emirimu. Mbega awedde emirimu. So abaana bamukutte ku kamera atrendingemu. Naye abeewuwe bamulabeko nti bulijjo gwe omulimo gwakola nga bwagukweka twakatambyako. We are not safe when you are here. Sobola kubinga mukama wange. Muleka abeerewo. Mami ono mumanyi? Wa boda? Mbadde manyi wano waka. Kati oli kuŋŋamba nkugoba wuwo ate nga wano si maka. Yes. I will not exchange with this guy. Muleke. I will not exchange anything with this guy. But at least I've got your details. No, listen, Muleke. At least I've got your details. I can now confirm. You people, mukola ebintu ne mulowooza abantu tebabalaba. Muviira mu kamera. You know, this is the guy who is dealing with the policemen outside. That's not his bike. I don't think it's his bike. So, these three people have already gone. Bakola nabo bagenze. Bakola nabo bagenze. Naye kati yalemeddewo. Yalemeddewo akyaliwo. Naye nga this is the guy. Boss. Ngamba ono kwano gwange. Oluganda tolutegeera muno. Ono bwe ayogera Luganda naawe. Eno webaganyeyo abantu just tukome wano. Ngamba oli just tukome wali.
Here now, this is the clear view now. Even if I try to talk English, the guy tells me he can't speak English. The guy tells me he can't speak English. Nayenga mukunzira manza mu Luganda bagamba nti tamanyi. This is one of the spy ababadde wali eri. Namulemeza akodda kamera ne muzoominga ne mubalaga. Ne wano atulumbyewo alozo weda simulaba. What you can help me share this live mukube screenshot katuuna adduka mulaba katuuyo agenda. Share this live njagala just agoyinge viral abantu bamubuzeeko bano be bantu abatubonyabonya bano be bantu. These are some of the people who are making us suffer. Mu Baganda bafa bali mu komera. These are the people ababawaayo mu ngeri bwetyo.